Ne wiiki ewedde bannamawulire b'ekitongole ki Nation Media Group bakugirwa okuyingira Paalamenti ya Uganda okusakayo amawulire ekintu abangi kye baavumirira ne bategeeza nga bwe kiri eky'obulabe eri eggwanga. Kino we kyajjira ng'emikutu gy'amawulire egiri wansi wa Nation Media Group baayimirizibwa okusaka amawulire gonna mu kifo omukulembeze w'eggwanga w'abaali. The government will defend you. Kati olunaku olwaleero Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Kazimba Mugalu agasse eddoboozi lye ku maloboozi g'abangi n'avumirira ekikolwa eky'okulinnyirira bannamawulire nga babakugira okukola omulimu gwabwe. Sikiba kya buntu bulamu mu ggwanga erikula ate eggwanga erimu erowooza okuba mu democracy kubanga bannamawulire bano be bayamba ne mu ntalo babeerayo ne basobola okusaka amawulire. Ono agamba bannamawulire bakola omulimu munene nnyo okusomesa n'okumanyisa abantu ebigenda mu maaso mu ggwanga ng'okubalemesa okukola ogwabwe oba olinnyirira enkulaakulana y'eggwanga naddala mu nkola eya demokulasiya. Bannamawulire basomesa batusomesa ate bayamba kati nga bino bye twogedde wano ne bimanyibwa ensi yonna ng'ate sandisobodde kutuuka ku bantu abo. Babulizi banjiri bayamba okuddaabulula embeera z'abantu enkulaakulana. Kati ono asabye gavumenti okukwatagana ne bannamawulire nga bwe wabaawo ensobi eyakolebwa basobola okutuula ne bagonjoola ensonga eno. Babayite babeewo ekintu eky'okwogera gabagaye nti owaayi kuba nabo bakola ensobi oluusi luno mwayogera bubi nabo mwayogera bubi emutwe ne babaawo mulongera kye bayita dialogue okwogerezeganya. Okwogera bino Kazimba abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire e Namirembe oluyitiddwa okwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Wano wasinzidde n'alaga obwennyamivu olw'ebikolwa eby'obulumbaganya ebigenda mu maaso mu ggwanga ebiviiriddeko bangi okufiirwa obulamu. Ne Kasese ne Bundi Bujjo eyo nayo kitokota nga sikisaanikire okuttiŋŋana obunyoolagano abantu okuttiŋŋana ebintu ebyo byonna byetaaga tukuŋŋaane tusabe. Ono era akiikidde gavumenti ensingo n'engeri gy'ekuttemu ensonga y'omwala gwa Nakivubo ekyaviiriddeko abantu okufiirizibwa n'abalala okufiirwa obulamu bwabwe. We appreciate where good work has been done, but where it is lacking, we need to invite those who are constructing to ensure that good job is done. But also there should be others who are checking those who are doing the work. Supervision is very, very important. Mu kiseera ng'eggwanga lyolekera okulonda, Kazimba asabye bannayuganda naddala abavuganya okukuuma emirembe n'okwewala ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu. Abeesimbyewo mu byobufuzi ku madaala agatali gamu buli muntu awe munne ekitiibwa kubanga tuli bantu ba Katonda. Ono ayinza okuba wa kibiina kirala nono wa kibiina kirala wa ggwanga ddala nono wa ggwanga ddala naye ekyo tekitugyako kubeera abantu ba Katonda. Kazimba era ategeezezza nga bwe bategeseewo okwegayirira n'okusabira eggwanga olw'ebisoomoozo ebigenda mu maaso nga 19 okutuuka nga 21 omwezi guno. Eggwanga lyaffe n'amawanga mangi agateetoolodde gajjudde ebintu ebisoomooza ng'okuyiwa omusaayi, obusambatuko, obunnanfuusi, obunyoolagano mu maka n'ebintu byonna ebitaweesa Katonda kitiibwa. Ku kiggwa ky'abajulizi we tukuŋŋaanira buli 3 June naye ku luno tujja nga 19 ogwa guno gwennyini ogw'ekkumi esigadde ennaku nga 15 omulamwa gwe tuliko omwaka guno gugamba nti golokoka osabire omulembe gwo. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.